Namugera ebisiyaga bibadde bifuuse ebisiyaga nakati era bikyayogerwako bibadde bisiriseemuko naye kati ate bizzeemu okwogerwako oli yagenda naga nti buli ayogera ku bisiyaga mbunze ndabanga ababipromoting obupromotinzi tusirike tuleme kubyogerako gwe kasitoleta discussion nti eyogera ku bisiyaga ate oba obyongerayo bwongezi buntu kumanya nti ebisiyaga byebiki babisiika babiyita kuki etteeka President Museveni kyaddaaki yamazina aliteekako omukono eyo credit oluvannyuma lw'okukomawo mu parliament era nalabibako naleba ab'enjawulo nga bakulembeddwamu naleba Asumaani Basaaliro nga bakola ki nga basanyufu omanyi bino byenjagala nawuli nakyogerako naye nze ndowooza zange yagamba nti ebisiyaga tetubyetaaga tetwagala kubibuliza abaabiyita babikole ki babizzeeyo President Museveni yakutte kalaamu n'ateeka omukono ku bbago ne lifuuka etteeka naye lwe yataddeko etteeka omukono ne ba Fox Odoyi lwe bakedde ne bakwata empapula bazitwale mu kkooti bawaabe bawaabirani president teeka mbwe etteeka lino baaliisa ne baaliisa mu bukyamu simanyi bukyamu ebuli nga palamenti yali ejjudde ani ayisa amateeka palamenti ya Uganda kati bawaabiddaani ani gwe bawaabira tteeka etteeka lye batutte mu kooti lyewozeeko bali challenging nti fu bwe libeera nga fu okuliyisa kitegeeza nti ebisiyaga bibeera bwebiri kati no kyenjala kukikuzidizayo mabega omuntu y'omu Fox Odoyi ebiseera ebyo yatwale mu 2022 2012 yagenda n'atwala ngateeka maze president ataddeko omukono y'omu n'agenda mu kkooti nga mulimu obuwaayiro obwayisibwamu nti bukyamu n'olw'ensonga eyo etteeka fu ne baligoba Fox Odoyi y'omu era ne mu palamenti yalimu era n'akakiiko aka minority report ye yagikola by the way ye yagikola minority report nga ye awagira etteeka ebisiyaga bibeere nga bigenda mu maaso nga balese bagamba nti buli muntu wa ddembe okubeera nga bw'ayagala omuntu omumalako emirembe tawale tukyali awo nga Biden nayazze ng'agamba nti ekitasoboka abantu bamazeeko emirembe tetugenda kuba waki buyambi ebyo abya siriimu situkyabiriko twade tukyalimu ebyo nga olunaku lwe lumu ndi ate speaker parliament Anite Among takizi bagenda mu America nagenda wa ne Bungereza eyo tajikizi bagendayo naye Among yakugamba luli bwoba okyajjukira nti what is in America ekyenjawulo ye ekizibu kyekyalina kiri eki kumugandagenda mu constituency ye naye gwamuganda ogenda mu America omala budde kubanga tateeseza America ateeseza constituency ye gyeyakiikirira kakati anti bw'anaarwala ajja kgendayo bamujjanjabi mu Uganda temuli malwaliro bino byenjagala tukkiriziganye bannange ebisiyaga bibi abasajja bali abatuuka n'okuteeka etteeka bo bafunira wanga ffe tubiganye ne batukugamba nti kati tetugenda kubawa ssente tetugenda kukola kino bo bafunira wa kalungi kike babirabamu baloke balugambe nti no bina okubeerawo wano ekirala bwe tubatunuulira abasiyazi tugambe nti Amerika yonna nsiyazi naye ndowooza percentage ennene nsiyazi tugambe nti Biden musiyazi ekyo si kinene ate oba yagambye nti bwemuba mubagaana okusiyaga nga mutaddewo netteeka sinze sigenda kubongera ssente kitegeeza naye musiyazi ekyo kinenemu ekyo waliwo ebintu byenkugamba nze byentunuulira ng'omuntu byendaba ne nga nti
omanyi olwaleero ono alemera nnyo ku nsonga eno agifuniramu biki geraki ogiremerako ofuniramu wa gw'olemeddeko ofuuse muzibu nnyo ofunira wa ku kintu ekyo nze ekintu kyendowooza Uganda eyina byeyeetaaga ne byeteetaaga mu byeteetaaga byebisiyaga abali baabyo oba bayina enzikiriza eyo ey'okulya ebisiyaga ffe mu Uganda tetubyagala ne pulezidenti waffe yataddeko omukono yaterwa njagala abavubuka nabalabye nga bajaganya ekimu kulira ku byantabula ogimanyi Fox Odoyi yonna ali akutte ejjaamu abavubuka nga bakola kibajaganya nga bawagira ekya pulezidenti kyeyakoze ekyo ffenna kye tuwagira tuli basanyufu olwekyo Asmani basalira naga nti mwabali baga nti netteeka simanyi lyali fimanyi twali tulina engeri gye tulifunamu mu kuliisa ndowooza kati mulabye ti abantu yagambye ekyansanyusizza nti ne banagenda mukoti ne bali kyalenyi nga ne bajja akakoti nega nti kano kaali kafu era ajja genda akatereeze alizzeeyo mu palamenti baliise emyaka gino ginagenda ogwako 5 okitegedde tetwagala biki neera nze nkizzaayo kubaleeta eddiini tetugenda kuddayo namugera mbadde njala kubuuzeeko ku bimu ku bibonerezo bye baataddemu kuba nadde ndaba yani yakulira chachi eyaba baprotestanti eyabalokole Kazimba Mugalu Kazimba Bishop Kazimba Mugalu ya kanisa ya Church of Uganda then nalabyeko ku Serwadda akulira aba Pentecostal bana abalokole naye namulaba ng'ayogera nenga asemba Bishop Kazimba ono Yadde Kazimba gwe nalabye yadde akisemba ngaga nti oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'ekintu kino bazze nga bakyogerako mu kanisa egundi ez'enjawulo service ez'enjawulo asanyuse nnyo okulaba nti pulezidenti amaze n'akola ki omulanga n'akola ki ate nti kyeyatakkiriziganyizza nakyo kyekimu ku ebyo ebibonerezo bye yalabyemu ekyakalabba ye teyakiwagidde enti mu kanisa twagala bantu balamu tetwagala kutta bantu anti kaakati mu kanisa beetaaga abantu balamu so si bantu bawanikiddwa kalabba naye nakino kitegeere mu Uganda tulinamu etteeka ly'okwanika muntu kalabba ndowooza bwegali balirwanako kulaba nga livaawo bali mu kulwana kulaba nga likola ki nga livaawo ebibonerezo ebyo ndowooza kabaddewo kakyaliwo mu nkola kakyaliwo naye obutakateeka mu nkola kubanga waliwo enteeseganya okulaba nti nno kakola ki kavaawo ebibonerezo ebyabaddewo ebiriwo kwe kuli okuwanika omuntu kalabba ekyo kimu kwe kuli okusiba amayisa okay kwe kuli okusibwa emyaka nanyini nnyumba kuba bikolera n'ategera n'atayogera bamusiba emyaka 7 n'ebirala bingi ebibonerezo nse ebibonerezo siine na kimu kyendaba kibi byebyo byennyini oba bitono n'obutono bibula nako lwakuba nti nno tewali birala gye binaava okitegedde babasibe ate babikolere mumakomera ne makomera bagamba biyitirivu mbu mumakomera bijjudde mbu babikolerayo ekyo ate gwokimpadde kitegeeza gosinga okumanya ebiri mu makomera bwe biba gye ebiri kati omuntu amusiba omwomu ndoza banamuteeka mukulukakeeka era nzireyo neneebuuza kyenkubuuza bulijjo nti essanyu ly'omusajja okubeera ne musajja munne liri luddawa kibaawo kijja ndowooza kijja kitya katonda akireeta banaye mundeke ebigambo ebikolagana n'ebisiya siina kyembyetaaza sibyagalako n'akamu era pulezidenti Museveni weebale nnyo webalire ddala okuteeka omukono ku bbago nebifuuka etteeka tweyanziza weebale nnyo webalire ddala abalamuzi kakino kiri wammwe either bateeka etteeka lino mu nkola nedda abaali kyalenjinzi poliisi yerikwassa
ne bamala okwata omuntu ali akoze ensonga ne bamutwala mu kooti naye bano abakwata anti munnange kati ekyo kyekinasinziira polisi bwe naye bakutte ng'ebatwala mu kooti nga bawoza obukakafu bajja kubufuna polisi obukakafu ejja bufuna okunoonyereza kujja kubeerawo ng'era polisi ebadde enoonyereza ku misango mingi ne basanga nga waliwo ebikoleddwa ne bakwatibwa ne batwalibwa mu kooti ekyo ndowooza nti kooti neyisa ebibonerezo okitegedde mbadde gamba nti kooti yeyina bano abagenza okukyalenjinga nteeka teririiko beyiro abantu okubeeyimirira basobola okumweyimirira kizibu naddamu we yatandikira anti era bamukwa olibanga liriko beyiro tewali nnyo kyama era nabadde ndaba Dr. Kwefulukutanga nti amateeka mangi nnyo gabaddewo tetulina tteeka lya bubbi wano eriko byonerezi naye omanya obubbi obugenda maaso tetulina tteeka lya kino tetulina tteeka lya kino naye omanya agakolebwa mu olaba kakati etteeka nze lyensinga okutya era naga nti abazadde etteeka lyensinga okutya omwana etteeka lya defilement omuntu n'amanya nti nno okumukwata nga alina omwana ali biro 18 eba defilement n'atakoma okwo n'agenda ne ku emyaka 3 newe 15 newe 12 okay eyo defilement weeri etteeka weeri eri aba bakwata abantu naye era still abantu bakyakola ensobi ze zimu n'olw'ensonga eyo etteeka terijja tuyamba nnyo lisobola okutuyamba naye okulwanyisa ebintu ebyo yes naye ng'okulwanyisa ebintu ebyo bibeere mu myoyo gyaffe ffennyini abantu waddeteeka weeriri nefe abantu sekinnoomu tulwanyise ebikolobero ebyo mukama atubeere twegire atubeere buli akirinamu akijjemu mukama atusaasire atuteekemu omutima ogulwanyisa ekintu ekyo kisobole okuvaawo awo ntandise okutegeera agezaako okukirowoozaako akigire ddala mu birowoozo akigye mu birowoozo bye ndowooza nti ekyo nekirala tuffe tusomese abaana baffe Dr. Kweffe yadde agamba tubulirire abaana etteeka ligenda kubeerawo naye omuzadde gw'omwana okola ki tubulirire abaana tubalage nti ekyo kikyamu bw'okola ekyo kibi si kya buntu tokkirizibwa kukola bwoti ne mbujjajja tekiriimu ekyo tunaagenda okukiwunzika nga tumaze era yengeri yokka yetusobola okulwanyisa ekintu ekyo tumulage nti ebintu by'abazungu bye bagezaako okuleeta wano bifu kubanga ate namugerawo byajjira wali abantu bwe batandika obyogererako mbu byali nnyo mu masomero ate ng'amasomero sinanga single sex school naye amasomero agalimu boys and girls mixed school nemu ate amasomero ago amanene muya nti essomero naye gwe oyina essomero liwalaba lyeri livuddeyo ne wavayo oyina jja n'agamba nti nze essomero lyaffe abaana ewaffe babirya ku ssomero waliraba omanyira kino waliwo ekintu ekyakyo tugenda okufuna abantu abamu bagenda kwonoona amasomero g'abannaabwe nga bagoonoona bagataddeko ekitali kituufu baali bapatiikako bisoboka byonna bisoboka omuntu apatiika essomero kubanga nze kasaba kigamba ku ssomero x ndi waliyo okuli ebisiyaga omwana nkeera mujjayo nga mutwala ate mu ssomero eddala olimba abatafiiriddwa abafiiriddwa n'omwana yennyini aba afiiriddwa mu ngeri emu oba endala so